Erinnya lyange yenze Senono Tony, Heedimasita we Buntaba Primary School wano wennyini. Ensonga lwaki ndi wano waliwo olugambo olubungeesebwa olutali lutuufu. Ffe abakulu b'amasomero tetukkirizibwa kubeera mu mawulire mu nsonga nga zino, naye ntuta omukisa guno omunnamawulire azze ku ssomero ng'alina ensonga gy'abuulirizaako. Nange ne ngamba kamubuulire ekituufu wadde tetuli supposed kuyingira mu by'amawulire. Oba oliawo sitole eno wanaagikola ejja kunnyamba ababadde bawulira ekintu kino obukyamu bategeere nti ekintu ekyo si kituufu ekiri. Ensonga eriwo bagamba nti waliwo omwana oba abaana babiri abaaganibwa okutulibwa ebibuuzo P7. Ekintu ekyo si kituufu. Amateeka ga UNEB tegatukkiriza kugaana abaana kukola bibuuzo wadde tebaasoma. Omwana yasomako first term omwezi nga gumu olamula okugestalinga nadde waabwe. Maama we alabiseeko nga waliwo olukikola management ku ssomero ne bateesa ne management ne PTA mu lukiiko nti omwana akola ebibuuzo omwaka ogujja. Omukazi nakkiriza ne minutes baziwandiika. Kaakati nze nga technical person bwe nakibateera aba management ne bateesa n'omukyala nakkiriza. Bwakkiriza atuuka eyo LC wano amugamba tokkiriza omwana akola ebibuuzo guno omwaka. LC wano alina akakuku ke. Omwana we yabba school solar system y'e Buntaba. Akakiiko ne kamugamba ddeeka bw'anaaba amaze okusasula school solar system alyokadde ku ssomero asomese. Kati omukyala oyo gye yagenda kuwa amagezi, omwami yamugamba bugambe nti omwana agenda akola ebibuuzo abo tebalina buyinza. Fine, tewali buyinza kukkiriza mwana kutuula bibuuzo, manya kutuula bibuuzo nga yali gesitalinga bwe kiri. Naye bwe yatuuka eyo n'alemererwa okudda okugamba ab'akakiiko nti bannange omwana wange akola ebibuuzo oba agwagwe, yasirika busirisi. Wabula yajja ku last moment ku lunaku lwa PLE lwennyini ssaawa 4 kitundu zigenda kuwera 5 ng'ebula eddakiika ntono ebibuuzo biggwe ng'azze ne LC3 azze ne LC1 bamukkiriza okukola ebibuuzo. Singa yakeera ku makya ku olwo n'asimba layini wali omwana oyo yali badde akola ebibuuzo. Nfundikira nga ngamba omwana n'omuzadde tebategeera lunaku lwa PLE ssaawa zennyini ntuufu kujja kukola bibuuzo. Bajja leeti obudde babumala anoonya ababuyinza, babumala atambula agenda kugombola LC3 basobole okujja naye kubanga yali yeeraliikirira nti amenya agreement gye bakola ne management y'essomero. Naye ng'omukulu w'essomero nga ye tagaananga mwana kutuula bibuuzo kubanga etteeka alimanye. Naye omwana yajja leeti ku ssomero n'asanga nga bayingidde dda era nga n'ebibuuzo babimaliriza babuleka eddakiika 5 babimale. Sitya mwentya Katonda ekyo nkimanyi. Era ne bwino yenna waliwo abaana abafumbira abaana ba P7 wano bwe bali bagamba ekituufu nti omwana yajja ssaawa 5 ng'ebula eddakiika ntono obudde bukole ki buggwe. Obudde bwe bamala nga banoonya LC3 obudde bwe bamala nga banoonya LC1 singa baakeera ku kisomero baali badde basimba layini omwana n'akola. Omwana owokubiri n'agreement njira gye bakola n'omuzadde we bwe baawandika bamuyita Onyappa Silver. Taata we yakola omuzadde we yakola agreement wano n'agamba nti yakkiriza omwana we akola omwaka okukola ki obudde. Era n'omwana tebamuleeta. Kati bano be bagenda ne bamugja waka jangu tugende nga bajja bamusikaasikanya. Era chairman we LC3 yennyini yagenda n'alaba sikawutu n'amugamba obudde bukoze eki buyise. Nze nali eno nga mbalengera iye nyini yanoonya n'abaana nga tabalaba. Bagamba bakunoonyezza ebbanga ddene bw'obabanja ssente naye nga bw'obabanja emitwalo 9 ze zaaleetera omwana obutakola bibuuzo. Taata wange sijja gwe ntya Katonda. Omukyalo oyo yajja ku ssomero ng'agamba nti Kampala gy'abadde ebintu bigaanye. Guno omwaka gwe gusooka okubeera ku ssomero. Omukyala mupya ku kyalo yajja n'abaana 3. N'angamba Heedimasita Kampala bigaanye naye njagala abaana bange basome. Ne mugamba maama lino essomero lya gavumenti n'ekirala nange ssente ze nasomerako abazadde be baazimpa. Ne muwa basale y'abaana 3 bonna 3 basomera bwerere wali wano. Kuliko Olwere Katrina Nansamba simanyi n'omulala bamuyitaani bonna basomera bwerere P3 P1 P2. Ne mugamba wererako omu owa P7 oyo olwamala okumuregistaringa teyakomawo ate n'amaana ajja ku lunaku
ereti okola ebibuuzo kati sibanja ssente lino essomero lya gavumenti n'abaana abali wano abatudde wadde okuleeta nti oba ebikozesebwa batudde ne bagenda singa ozze olwegulu lwali tulina olukikola mani lwa general parents meeting waliogeddeko n'abazadde n'olaba abaana abo bali wano nina sponsors enajja ku siyaani nenzigabira abaana abatalina mwasirizi wano babasasulira obunga basasulira ebyokulya buli kimu wano ku ssomero nze mbinoonya nze sennoma tewali sente zemmanja mwana ne bwoba omubanja yunebu erikiriya yunebu yatugamba omwana ne bwoba omubanja afazaali akole ebibuuzo bye yunebu ejja kubisiba abirabeko nga amaze kusasula nife eno tetukikola ekikuba gya gavumenti ssomero lyaffe lya gavumenti abazadde wano balinawo akasente ke basasula mu balina obusente bwe basasula nene obwokulabirira abaana baabwe ku masomero obusente obwo bwe tutera okubasaba kati obusente obwo bwe buleeta obuzibu naye ng'ekizibu kya wano si ekyo bya bufuzi kyamanyi wero si wano omwana we yabba solar system y'essomero tetumugamba genda ewaka solar system bwe bana bagisasudde onodda kati yalwana entalo kubanga omuntu gwe nyambidde abaana basatu ate antwala atya mu mawulire oli yamuwa amagezi amakyamu n'atambuza ebintu bino ku nsonga embi enkyamu abaana basatu nabo wabafuumudde ku lwokuna ebbaluwa eriwe balaga ebbaluwa eriwe egamba nti omwana bamugobye bwe bagoba omwana kusomera abaakaka baluwa lwaki obusungu buno obuteeka ku baana nze ekyo ekizibu sikirina ku ssomero kuno byenkozeeko olukiiko lwa management lulikunyonnyola era singa obadde osobola walezze mu lukiiko lwa PLE mu lukiiko lwa general parents meeting n'olaba abazadde kye bakugamba abazadde benyambidde abaana wano ku ssomero naye kikoze bulungi nti ozze nekubuulira amazima ensonga z'omwana ono scout zaali mu ripooti abakuuma ebigezo gye bakola lwaki yamisinga ensonga zino omuzadde yajja saawa 5 no kyengamba nti abakuuma ebigezo ndowooza baba balina okuwe bateekayo ensonga lwaki ono omwana tatudde abuzenti bateekawo abuzenti kubanga nze identity card zaabwe nazibawa nti webali bajja webali identity card nenzibawa kakati bwe balinda omwana nga talabika bo bali bateekawo nti ki abuzenti wali kuba identity card byonna byali biri seti niyo bagenda okutuula naye obuzibu bwajja nti omwana ajja saawa 5 olupapula lugenda kugulwako eddakiika nga 5 lugwe bagamba mbu ate olina abantu bobadde obasindikira ate kusayininga ebipapula bingi tekisoboka ekyo tekisoboka era omuntu nga bamupanze ayonoona ekintu ebyo byonna abyogera tekisoboka ate asayininga kiki omwana zereeti nasanga nga ebibuuzo biwedde ogwo omusango gwa mukulu wa ssomero omwana omukulu w'essomero yayanjulira akakiiko ka PLE management nti waliwo abaana abatasoma ate nga bakola ki baregisitalinga akakiiko ne kafaayo ne kalaba omuzadde ne kateesa naye nti munnange omwana otasomye naye watya nakola omwaka ogujja ne bategeeragana bwe bategeeragana oli bwe yabuuka agulimenti yaabwe ate teyadda kubagamba nti bannange omwana kaakole yagamba banono bayinza okuŋŋaana okukola ebibuuzo n'agende wero sisiri obudde bwe yamala ogenda wero sisiri ero si wano ng'atambula ku lunaku lwenyini olwa PLE eno banne abaana nga bakola bibuuzo eno abaana nga bakola bibuuzo okukakkana obudde nga bugenzi yagenda okwagala okukinyonyoganya obudde nga bugenzi ate najja n'anyigira essomero kyengeza nga nfundikira kasitole kano mwababukedde TV mutuyambye nnyo kubanga abantu bali badde eyo ne bagamba essomero tewali yagaana omwana akola bibuuzo etteeka ndimanyi omwana yajja leeti ku bibuuzo obudde yabumala anoonya LC3 LC1 kubanga bali bamutaddemu embeera egamba nti bayinza okugaana kuba tewakola ki tewasoma sirina buyinza bugaana mwana kansoko kweyanjula amanya gange nze mukulu Lubwama Alex chairman Rusitu ow'ekitundu kino omuli essomero lyaffe lino ery'Obuntaba ate omuyizi yasomerako mu ssomero lino ekisookera ddala kyenjagala okwogera ku nsonga eno kwe kubeera nti gafuuse amawulire ku ssomero lyaffe ery'Obuntaba kirungi okujja okunoonya ensonga zino n'okuzigusa mu bulambulukufu bwazo nga temuli kyekubiira twafuna ensonga eno mu lukiiko lwa management n'olwa Parents Teachers Association PTA ffe nga abakulembeze twaliwo wano chairman we Rusi wano yaliwo nze chairman we Rusitu naliwo
n'abakulembeze bonna bayitibwa bachairman b'erosifiri bakansalas abatasobola kujja tebasobola kubeera mu lukiiko. Ebimu ebyatuukibwako mu lukiiko ekisooka twayogera ku nsonga nnyingi nnyo ezaali zikwatagana n'enkulaakulana y'essomero lyaffe lino ng'abannannyini ssomero. Ensonga ze twayogerako ne tutuuka ku nsonga y'abayizi ababiri abaali batutegeezeddwa omukulu w'essomero okuva emabega okuba nti bwe bamala okuregistaringa ne batambula ne bagenda ne batasobola kubeera nti babalinako records ez'okusoma kwabwe nakulaba how prepared they are okutula ebibuuzo ebyo. Olw'okubeera nti nno etteeka erifuga ebyenjigiriza abakulu abo b'amasomero balimanyi ate naffe kennyini nsuubira nti nga abakulembeze mu kitundu tulowooza nti obukiiko buno bukulembera amasomero management committees n'enkiiko zino ez'abazadde bwe zituula ne zibaako ne resolution gye zikola nga obukiiko obwo nga n'omuzadde nannyini mwana mwali yes ayinza oba yalina okwemulugunya ku ssaawa eyo naye ffe abaaliwo twalabanga akkiriza nti ensonga eyo etambule bwetyo. Naye ffe abamu twafuna okwewuunya ku lunaku lw'okutula ebibuuzo nga abaana bazze wano ku ssomero ku sente okutula ebibuuzo nga tufuna information etulaga nti ate chairman w'ekyalo gwe twali naye mu meeting yakedde ku makya n'akwata omwana n'amuvuga n'amutwala wa chairman w'erosifiri ne batambula. Nsuubira nti singa ensonga yali tebakanyiza nayo nga bwe yateesebwako mu lukiiko lwe baalimu bandibadde option esooka bakwata omwana oyo ne bamukeeza ku ssomero. Kyensuubira nti singa yali asimbye layini n'agaanibwa naffe abakulembeze twandize ne tubuuza ng'omukulu w'essomero gwe ngaani agaana omwana oyo okutula ebibuuzo ebyo. Naye obudde n'amateeka agafuga okutula ebibuuzo ndowooza weegali kyova olaba nga abaana tebanatula bibuuzo basooka babriefinga. Sirowooza nti nga pepa abaana bagitambuddeko almost ssaawa namba ng'osobola okujja nga lubwama olw'okuba waregistaringa n'ogamba banenze mu nnyingize olw'okuba nze ne chairman w'ekyalo olw'okuba nze ne chairman w'erosifiri. Enkola teyali nnungi era guidance ey'abakulembeze abo eri omuzadde ono teyali nnungi. So byebigambo ebyo ebizze nga bitambula wano nawali neffe kyetusaba kiri kimu. Ekisookera ddala Buntaba yaffe eno ng'amasomero ga gavumenti gonna we gali abamu balowooza nti amasomero gaffe gano gaagwa tegalina makulu. Meetings etutulamu ezisinga obungi mu masomero gaffe wano mu luka gw'e Ddundu gwentwala gulimu amasomero 5 aga gavumenti aga primary. Naye bw'otula mu meetings competition esinga obunene amasomero ga private galwana nnyo okulaba nti abaana bano waliwo competition wakati wa government schools ne private. Naye aba private basiga ekifaananyi nti mu government schools teri teri byanjigiriza birungi. Naye nga ffe abakulembeze tukimanyi bulungi nti gavumenti gana amasomero gesinga oteekamu abantu abali qualified n'okusinga bali abali mu private schools. Kati olw'okulwana n'okulafubana mu meetings etuze tutuulangamu ng'abakulembeze okulaba nga amasomero gaffe gano gakomawo ku ntikko agaali gaserebye mu muluka guno, bino bwe tubiwulira bitukuba wala era oluusi tebituyisa bulungi. Tulowooza nti okutambula obulungi okw'essomero n'omwana okusoma obulungi kyetaagisa enkolagana y'omukulu w'essomero, enkolagana y'olukiiko lwa management olw'essomero, enkolagana y'olukiiko lwa PTA olw'essomero, naffe abataka ng'abatuuze b'ekitundu. Naye bwe tunaddira entalo ez'ebyobufuzi ne tuziyingiza mu masomero ffe ng'abakulembeze olw'okubeera gwe wandirowoozezza nti kati mu nsonga eno wadde tekwata ku mukulu wa ssomero naye kanji musibe kuba ye technical person w'essomero oba osanga bajja mukola kino bamubonereze wano nawali enkola si nnungi. Atuddeyo ne drawing board ng'abakulembeze tutegera obuvunaanyizibwa bwaffe nti ffe tulina kumonitalinga kulaba bintu bino nga bitambula bulungi. Era nebaza chairman w'erusi wano ensonga y'okubeera nti yasobodde okumanya nti abaana ababiri tebaatudde ebibuuzo. Naye ate era munenya nti mu meeting eyo ng'ebibuuzo tebinnabeerawo yaliwo mwezi nga gumu emabega. Ensonga eyo singa yali ayagaliza omwana ono ne chairman w'erusifiri bandibadde bagitandikirako awo oluvannyuma lw'olukiiko lw'abazadde n'olwa management nga lwakatuula. Naye okujja essaawa nga ne pepa etambuddeko
okulaga omutima ogw'obuzadde n'ogulumirirwa n'okutegeera etteeka nga bwe ligamba n'okulowooza nti omwana omwagala nnyo, eyo misguidance eyaweebwa mukadde w'omwana ono yali nkyamu okuva mu bakulembeze abo. Era nze ndowooza nti tuddeyo ku mmeeza, ewali ensobi twongere okwegolola. Ne bannamawulire nammwe tubeebaza okubeera okujja okunoonya stories nga zino, kuba olw'ensonga ku kabonero akalaga nti ebyenjigiriza by'eggwanga mubifaako, n'omwana ono Munnayuganda asoma nsonga nkulu nnyo mu kutambuza kw'eggwanga oba mu kutambula kw'eggwanga ogenda mu maaso. Ebyo bye bigambo byange nnyinza okukomentinga ku nsonga eno, naye nga ekisinga obukulu mu byonna ffe kye tusaba ng'abakulembeze nti olutalo luno oluusi olulina ebirala byesikonyeeko olwagala oluyingizibwa mu ssomero luleme kubeera nti luleetebwa olw'obunafu bw'omukulembeze oba abakulembeze abeeko baana n'omuzadde ne badelayingisa omwana okugenda mu layini okusimba layini agenda akola ebibuuzo ne bamaliriza nti bagenda kunenya omukulu w'essomero.